omukisa guno okwebaza Mukama Katonda olunaku lwaleero lwatuwadde ffenna mu maaso. Njagala okwebaza mwenna mikwano gyange abazze batugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo, kuli ogwa Facebook ogwa Luze Ivan n'ogwa House of Wisdom Ministries, okuli ogwa YouTube era Luze Ivan. Era tubakubira omulanga mugende mu subscribing okwongera okulaba videos ennyingi eddala mu nsi. Tukoze nnyingi wabula neyaleero yanjawulomuko ku ezo bulijjo zo zosisinkana, okusinziira ku ebyo byenzijja njolekebwa oba ebizze binneeyoleka ng'ensi tennaba kutonoonamu mukka, kale nga tukyaliwo okutambula paka we tunaatuuka okubaako gye tulaga. Buli muntu yandaagadde okuva ku nsi ng'amaze okwekamuliramu ddala buli kantu konna, kale Katonda ke yamuteekamu okubanga akawa ensi aveewo ng'amaze era nga nsigadde ndi kibiribiri kyereere. Kale kyenva mwegayiriranga buli olunaku olutya okunnyongeranga obulamu, okusobola okubaako ebigambo bye mbatuusaako, oba bya banfuna oba bya mwoyo oba bya mubiri, kasita nga mpadde obulamu obulungi. Olwaleero katutunuulireko ku bintu ebisatu ebikola obugagga bw'omuntu mu nsi. Ebintu ebisatu buli muntu omugagga yenna ali mu nsi oba oyo ali obulungi byasinziirako naga nti weewaawo zino nno mpagi z'amaanyi mu nkulaakulana ye, kubanga ngenza okwawula ng'abantu bangi abalina omutitimbe gw'ensimbi nga mwattu y'ebizze bibaawula kufa abaliko ngojja. Otunuuliranga Messi, otunuuliranga Cristiano Ronaldo, otunuulira abayimbi abazze babaawo muli ba Bob Marley, Lucky Dube, ba Michael Jackson n'abaliwo nga ba Lil Wayne, kababeere abafa abawano muli ba Bobi Wine, ba Bebe Cool, Chameleon, bw'otunuulira omusaayi muto Fresh Kid, bonna si bubine ennyingo essatu nkulu nnyo mu bulamu bw'omuntu okulaakulana. Mpagi esooka kwe kwagala, passion, okwagala ye mpagi esookera ddala. Okwagala buli muntu yenna akulaakulanye yasalawo okukola kintu kimu ky'ayagala, kyawuliriramu obwagazi nti ne bwasisinkana ebisoomooza ebyenkanawa naye olw'obwagazi bw'alina mu kintu ekyo asigala akikola. Ekisikiriza oba ekikuma omwana oba musaayi muto Fresh Kid okubeera ku stage ku saa 8 ogw'ekiro ng'ayimba, kwagala nasi lwakuba nti oba ssente naawe gye myaka gyoyo giraba era
emyaka gyabwe giba gya buntonto. In fact yandibadde okubanga ssente yandibadde yawanika dda, naye olw'okuba nti aba alina okwagala kyekimutwala ku stage n'ayimba n'aliva kuno n'agenda ku stage endala. Gwe ng'omukulu bwe tuli mu myaka gye gimu twebase, abantu baba n'okwagala. Okwagala ensonga lwaki Cheptegei asobola okudduka okubula okukutulako ng'akola training. Okwagala ne Bayibuli ekyogerako nti Katonda bwe yayagala ensi n'awaayo omwana we. Teri kwagala, tewali ngeri gyojja kwolesaamu kintu nti okyagala nga totaddeeko mutango. Oteekwa okubaako kyota oba omutango okakasa ensi nti oli mumalirivu nnyo okuyisaawo ekyo kyoyagala. Kitegeeza okwagala mpagi y'amaanyi mu ekyo kyokola. In fact ekikulemeseza okukulaakulana n'okuva mu kifo w'oli, kubanga ebintu by'okola mu nsi tobyagala. Okusomozebwa kuliwo kw'amaanyi nnyo nti abantu bangi abakeera ku makya ne bambala ne bafuluma amayumba gaabwe nga bakoowu nga tebalina kwagala okugenda ku mirimu egyo gye bakola, ate era ne kibakuuma nga tebasobola kukulaakulana kubanga tewali kwagala. Okwagala y'empagi esinga mu nsi. Okwagala ensonga lwaki omuntu asobola okutuula mu takisi olugendo oluwanvu, asobole okutuuka gy'alaga. Kwagala. Byokola obyagala. Abalala bakuyitako lwa nsonga emu, tibo baalondawo ebintu bye baagala mu nsi era bye bakola, kyekiba kuyisaako. Passion. Omuntu wasisinkana obwagazi bwe mu ekyo kyakola, ebisoomooza ne biba byenkanawo obungi, amaliriza abiwangudde, kubanga kwe kubanga okuyitibwako oba kyekirooto kye ekyobulamu bwe. Kwagala. Oteekwa okunoonyayo ensonga ey'okubeerawo kwo ku nsi, kubanga ye yeesigamyemu obwagazi bwo. Awatali ensonga ya kubeerawo kwo ku nsi tosobola kubeera mu nsi bakwenyumirizeemu. Aliso obwagazi ensonga y'amaanyi. Yes, kwagala. Ensonga ey'okubiri, mu mulimu okyo ky'owulira ky'oyagala olondamu ky'osinga okutegeera. Musaayi muto bwe yali avaayo okuyimba teyajjira mu kadongo kamu. Yajja kuba raapu ze kubanga ze yali ategeerera nga zaawa obudde bw'obwo ebiseera ebisinga obungi. Kati bwe yavaayo n'aziyimba, abantu ne bafuna obwagazi. Kitegeeza mu kintu ky'oyagala osooka okulondamu ekyo kye weekakasa. Nange njagala nnyo okwogera naye si buli kimu nti nkyogera. Siri munnabyabufuzi ng'abantu abalala, siri muyimbi, siri musomi w'amawulire, wabula njogera ebisomesa abantu kwagala. Nti nyumirwa nnyo okwekenenulamu ebyo eby'ensonga bye mba nteeka mu bantu. So kati mu bwagazi bwe kiki ky'osinga okutegeera? Okutegeera kukwawula ku bantu abalala. Okutegeera tekyetaagisa kubeera na bintu bingi nnyo mu nsi byonna obitegeere. Kyoba ojja kubitegeera tekyetaagisa kuyimbagatanya bintu bingi. Bwe just olondawo akantu kamu nti bwe mba nga nze nasalawo okubeera mu busuubuzi, kira amagezi g'obusuubuzi ge nsobola okugaba oba ag'enkulaakulana,
naawe era bwe kityo bwe kiri kiba kimu kya nkulaakulana. Ekyo okutegeera kuwe kuli, omuzungu kyayita specialization. Londamu kiki kyotegeera, si buli kyonna nti ojja kukikola. In fact bw'oba otunuulidde abasambi b'omupiira bennyini era abawandiibwa ab'amaanyi ba Messi ba Cristiano Ronaldo balina nabo ennamba ezibalemerera okusamba. Naffe obulamu bwaffe bwe butyo bwe buli mu nsi. Era nze nina okubuusabuusa nti eriyo omuntu omusiru mu nsi? Nkikkiriza nga nze nti taliiyo, wabula gwoba omutadde mu kifo waaba tategeera. Ku lwaki? Omuntu omulonderamu kyategeera n'akiteekako obwagazi, oba omuzuulidde okuyitibwa kwe mu nsi, era n'obulamu bwe butandika okubeera ekiruubirirwa eky'amaanyi oba ekigendererwa eky'amaanyi eri obulamu bw'abantu abalala olw'okusalawo okulondamu ekyo kyategeera, mu ekyo kyayagala. Abantu bangi abadde balima, abantu bangi abali mu busuubuzi. Ng'ekyamazima bukyanga tandika obusuubuzi ekyalemesa omulimu gwe okukulaakulana, kubanga olwaleero asuubula kino, enkya n'asuubula ekirala, luli n'agenda n'asuubula kiri, olw'okulemererwa okulondako ekyo kyasinga okutegeera. Gyensonga lwaki buli lunaku osigala mu ssomero. Ekireese obwagazi n'okulondamu ky'osinga okutegeera, obeeko ky'okugukamu osobole okuyita okweyongerayo. Ensonga lwaki bwe tujja tusoma okuva wa mu nasale bajja batuwa makisi okusinziira ku nkola yaffe ku masomo ag'enjawulo, ogenda okutuuka wali eri mu siniya ey'okunoba, mu siniya ey'omukaaga, ng'omaze okulonda mu masomo ki agasinga okukuviira mu makisezi ennungi, osobole okulonda mu ago g'oneekakasa. Kubanga ensi tesasula abantu bamanyi bingi, nti yo esasula abo bokka abekakasizza ekyo kye bakola. Kati mu nsi buli lwolema okwekakasaamu ekintu ekikyo kwe kusigala mu kubonaabona ebbanga lyonna paka buva mu nsi. Tugambe nga tutandika, njagala okuva mu nsi nga mmalidde ddala okuggweeramu ddala ekyo kyonna ekindi munda. Alitegeeza ki? Okutegeera kwe kugenda okutwawula nga nonze ebyo bye neekakasa bye mba nkuwa byebinjawula ku bantu abalala nga biriko obwagazi bwange. Naawe kye kimu ky'oli, ekintu ky'okola okyagala, ekyokubiri okyekakasa, londamu ky'okakasa. Bw'oba olimye kasooli n'olima lumonde n'olima amatooke, nga byonna by'ozza olima biganya okukubalira, mwana wattu waliyo ekintu era kye weekakasa mu bulimi. Nga gweyita okuba lyosobola, waliyo abeekakasa, oli mu woteeri, londamu ekika ki ky'osinga okwekakasa, ekyemmere ky'oba ofumbira abantu. Gwali mu busuubuzi, londamu ky'osinga okwekakasa. Obusuubuzi obwagala, naye kiki kye weekakasa? Ky'oba owensi kigenda kwawulira abantu, kigenda kwawulira emikwano, kigenda kwawulira buli kintu, kigenda kukuteekerateekera olugendo olulungi, kigenda kukuteekerateekera abantu abalungi. N'ekinaasembayo, ekintu ky'okola kigasa abantu abalala. Mu miramwa gyammwe egya ssente simulabe emiramwa gyaffe mulimu ekigambo ekigamba nti buli muntu ku nsi yeetaaga namba. Poverty is a mistake. Everyone needs a number. Obwavu nsobi, obungi bw'ensobi bwe bungi bw'obwavu bwo, era kwe kukendera kw'essente zo. Buli muntu mu nsi yeetaaga namba. Nsonga lwaki gamba nti buli kyokola
ekyo kye balondamu kyotegeera kigasa abantu abalala. Okugasa kwe kuyimiriddeko ensi, okugasa kwe kukulaakulana kwaffe, okugasa kwe kubaawo kwaffe, okugasa bwe bulamu bwaffe, okugasa gwe mugaso gwaffe mu nsi. Era okugasa kwolekera n'obugagga bwe bwolekera mu nnamba y'abantu. Numbers. Buli muntu ku nsi anoonya nnamba oli takulimbanga. Buli kyakugukamu oli akinoonyaamu ennamba, kubanga ennamba gy'oba naye ennene ey'abantu bwe bugagga bwo mu nsi, ze ssente zijja gy'oli. Edda ennyo bwe tumali nga nkyali mu busuubuzi bwaffe, mashini zezo ezisaawa omuddo zaali nga ntono nnyo ku katale, ng'abantu tebannaba kupiikinga interest mu zo. N'olwekyo ssente zaazo zaali nga ntono mu magoba. Wabula era waliwo amagoba we gaali abaali bazudde okugasa we twagajja. Abantu baali baagala okusaawa nga tebalina ssente zizigula, nga bw'ogisuubula n'ogiteeka ku mudaala ejja kusala obeerewo omwaka omwezi otundeyo emu. Wabula ate ng'oli agirina ng'ebisambu byo bingi ebisaayibwa, kitegeeza okugasa kwasooka kubeera eri mu kusaawa nga tekunnajja eno mu maduuka. Kati nga kitegeeza ki? Olina okulekawo omuntu ku dduuka odduka ate ogendeeko eri mu kusaawa nga yeewali population y'abantu. Bwe kityo nno n'obulamu bwaffe butyo bwe buli. Buli kintu kyonna olina okunoonyaamu ennamba. Ekkanisa tesobola kukulaakulana awatali nnamba y'abakkiriza. Ensonga lwaki abasumba baffe abasinga obungi era obalaba batwala nabo obulango ku malediyo ba TV basobole kulanga mangu bafune abagoberezi. Kyekimu n'eddwaliro etaliimu nnamba y'abalwadde, eddwaliro terisobola kukulaakulana. Essomero eritaliimu nnamba y'abayizi kitegeeza terigasa society. Bw'ebanga nnamba y'abantu yeekubuze mu mulimu gwe kitegeeza togasa. Kati si okugasa kintu ky'amaanyi. Abantu bagenda awo wokka we balaba ekisa, bwe bali okwagala awali okugasa kwabwe. Oli mwetegefu okugasa ensi. Toyiga ebintu by'otagasizeemu nsi. Ogenda kumala ebbanga lyo lyonna paka kufa ng'oli mwavu, kubanga bye walonda tebigasa bantu. Kale kyenva nkukubiriza okugasa. Ebyo bye bintu ebisatu ebikola obuwanguzi n'ettutumu mu nsi. Abo bokka abaakola bye baagala. Omuntu ow'okubiri oba ekyokubiri ne balondamu kye bategeera. Ekintu ekyokusatu ng'ekyo kye baagala era kye bategeera kigasa abantu abalala, ne bakuŋŋaanya enkuyanja y'abantu, ne bamaliriza nga balina ettutumu oba nga balina ku ssente mu bulamu bwabwe n'obugagga, ensi n'ebaawula olw'ekyo kye baasalawo. Era olw'okugasa y'ensonga lwaki gy'osinkana omusawo ow'erinnyo ng'omutindigira olugendo oluwanvu gy'ali osobole okudduka gy'ali, so nga waliwo abasawo abalala ku kyalo kyo. Ensonga lwaki owa kansa omutindigira olugendo ogende gy'ali kubanga yagasa. Kugasa, londa okugasa mu nsi osobole okutonda obulamu obw'enjawulo, osobole okutonda embeera ennungi mu nsi, osobole okutonda embeera y'obudde empitirivu, osobole okutonda ebiseera byo eby'omu maaso nga binyuvu, nga weesigama ku nnyingo ezo ssatu: okwagala, olondemu ky'otegeera mu kwagala kwo,
ofuba okulaba nga kyokola kigasa abantu abalala. Okugasa kwe kulaakulana kwaffe era kwe kuyimiriddeko enkulaakulana yaffe mu nsi. Njagala okubebaza okumpuliriza nga buli kadde. Nsinzira mu House of Wisdom Ministries Africa. Genda ku kibanja kyaffe ekya Facebook, genda ku kibanja kyaffe ekya YouTube, Yaluze Ivan, osobola okusubscribinga ogoberere kufuna information endala nyingi. Nsaba Mukama Katonda atakuumira mpeera akunkuumire. Nkusaba obulamu obulungi, nkusaba omwaka guno okole ku ebyo byokka Katonda byakuteereddeko ekisa. Video nyingi ezijajja tukusaba osharinge otegeeze ne banno olw'ekisa kya Katonda. Mukama akutuweera omukisa. Tukwagaliza olunamu obulungi. Beera bulungi.